mu 2020 era abamanyi bakimanyi nti no mu 2020 nafuna obuzibu bungi nnyo n'omwami era amakane gasasika lwakuba nasalawo nesimbewo ate nga takkiririza mu byakwesimba ate nga WNRM atakola mu gavumenti kati ebyo byakoma dda n'obufumbo bwaggwawo ne tugenda ne mu kkooti kuba twali bafumbo ab'empeta n'obufumbo tokyagirina kati empeta nagijjako kati oli empute kati ndi empute ate ne mbufumbo navaayo n'abaana nabalekayo paka leero kubanga tukyali mu kkooti abaana baali bakulu tebaali bamayina abaana baali bamayina kubanga mu 2020 nali nina omwana ow'emyaka egyo era oyo yantiisa nnyo nze ndooza n'okunkuba akalubi ekyabaana kyankubisa akalu kubanga kati ng'omusajja takkiriza kujjayo baana tanzikiriza kukwata ku ssente abaana mbaleseyo nali nina omwana ow'emyaka 2 kati awezezza emyaka 7 nali nina omwana ow'emyaka 4 abaana bonna baali bato omukulu yali wa myaka 9 amuddako nga wa myaka 7 nga nina ow'ena n'ow'ebiri nga tulina abaana bana era abaana abo nabalekayo mu bufu nabalekayo ne taata waabwe kati ng'okubafuna kizibu nnyo nengenda mu kkooti nengenda mu fida netuwaaba omusango gamba bibadde biwanvu era emyaka gino gyonna omusango teguvanga muki tebagusalanga ebyo bali mu kwogera ku biri ebyemabega boogera ku biri ebyemabega era kikulaga nti abantu abasinga bagamba mu National Unity Platform tebamanyi National Unity Platform mbaddemu okuva 2020 era nkyalimu paka leero so wali mufumbe w'omwami wa NRM naye gwe ng'oli wa opposition teyali ddala nti no NRM of course abantu babeera bawagira NRM naye ng'akola mu gavumenti ng'akola mu gavumenti naye sigamba nti oba alina ekifo mu NRM kyaliko ekyamaanyi nedda nti oba mubaka nti oba just gamba nti n'omuntu akola mu gavumenti ate nga ye nga takkiririza mu National Unity Platform n'ebigendera bya National Unity Platform ate nga gwe byokkiririza ate nga nze njagala nkyukakyuka ndabanga eggwanga tulina oddukyusa so mu NUP olinayo amaanyi olinayo ekikonge ddamu okibuuze NUP olinayo bwewenywereddeko okugamba nti ono ajja kiggusa anti tuwulira nti abasinga obungi NUP olina okuba nga olinayo naddala kati nga bano abaagala obwawoma n'empya abaagala obwa biki abo buli muntu alina gwanywereddeko nze ndiyo nga namaganda era ndiyo lwa busobozi bwange otuwulira oba olimu oba owekitiibwa Lubongo yakulimu tukitegeere oba owekitiibwa Waiswa anti katunoonya kuba decision makers wali mu kibiina kuba decision makers olinaako n'omu nze ndowooza nti all my life obulamu bwange bwonna siiseemu lwakuba nina omuntu gwe mmanyi mu kifo nedda mpiseemu lwakuba mbeera nsobola mukepebo era ekyo emirundi egisinga enfunda zonna nzize mpitamu mu bulamu bwange emirimu gye nfuna lwakuba nkola bulungi and amakepebo essaawa zino oyagala ki njagala kifa nti kya Kampala Women Mupi ku kamyufu kubanga kati tuli mu kamyufu bagenda kuba batusunsulamu wiiki esembayo nateekayo empapula najjayo empapula era nenzizaayo ate neziyita mu bulungi kubanga nali vetted nali my papers ez'obuyigirize eziri certified by UNEB so byonna nabikola nenteekayo empapula ebyo beetaaga obirina bye beetaaga byonna mbirina ssebo kubanga when you are successfully nominated kitegeeza nti bye weetaaga byonna bye beetaaga byonna obadde obiina olaba buze kibuuzaawo nti ekifo kyoyagala kifaanana kitya naawe ofaanana nti ekifo kyoyagala nti kati ng'ekyawomane mpi ofaanana otya n'abakyala b'e Kampala n'ebiringa ebyo abamu baba balowooza okuba nti bava mu office ezo ennene ne bajja ne buno obufa obwo obuliwo nabo ne babwesimbako ne babutwala naye ng'ate ggwe abantu bano ab'emu area tebakufaananamu wadde nze nfaananira ddala omulonzi w'e Kampala ddala nnyo whether akola mu ofiisi oba muntu wa wansi nti mbadde nnyinnyonnyolamu awo emabega nti omulonzi w'e Kampala ntegeerera ddala era kyensinza ku bantu bonna abeesimbyewo not just ku kifo kya Kampala Women Mupi naye nga mu opposition mu Kampala lwakuba ntegeera munnakampala nti munnakampala ekigambo kya service delivery yakivaako dda talina kyasuubira mu service delivery talina kyasuubira mu gavumenti kubanga abantu b'e Kampala bayivu n'abatali bayivu bagoberera ebifa mu ggwanga ate baagala eggwanga lyabwe ate bantu bakozi kitegeeza nti omuntu mu Kampala we mufaananira nti ayagala regime change ne gwosanze mu katale era
kino kiri reflected oba kirabisibwa bulungi nnyo mu ngeri omunna Kampala gy'alondamu. Oyina ssente? Ate ssente ezaaki? Anti nawo ebiri wamwe mu kibiina byakwolesa kati maanyi ga ssente. Bannange ate tuve ku ŋŋambo, ebintu by'eŋŋambo tubiveeko. Si ŋŋambo bye biriwo. Kale ekifo ky'oliko ky'oyagala ekyawoma n'emupi kankweko kale kubigenda mu maaso bwali tobimanyi. Bwe bagenze ku kunoonya zino ssente eza kampeyini, omukyalo Zahara Lwika yayiyewo milioni 10. Abadde omulwadde ku kitanda Nairobi nga mulwadde muyi bwe yatuusewo naye n'ayiwawo 10. Teyakomye ku 10 n'agenda n'akuba n'ebipande bya pulezidenti wammwe n'amukubirayo ebikumi ebi. Ezo zonna ssente. Kyevudde nkubuuza nti gw'olina ssente ezinaakolero byonna. Nze ŋŋamba nti ebintu bye baatusaba ffe ng'ababaka abeesimbyewo ekya ssente tekyalimu era singa baba beetaaga ssente. For example, fundraising. Fundraising yali very open nti bakugamba z'olina z'oleeta. Okitegedde z'olina z'oleeta. Era ffenna twatwalayo ssente okusinziira ku busobozi bwaffe. Andi kyolina kyekikununa oba tolina ssente onooteekawo ebirala singa embeera neetuukawo. Bwe baatusaba okubeera nti tuteekamu okusaba kwaffe balina bye baatusaba era bye baatusaba byokka bye bitusuubirwamu era nabiwaayo. Era nze nzikiriza nti omuntu awaayo okusinziira ku busobozi. Totiddeemu bano abantu b'ovuganya nkirese mu ngeri ebadde nga yakusaagirira naye ng'ate mbadde serious. Nedda abantu beevuganya booleseza ssente naye it is not about money. Nze nkubuulira njagala okutegeeza nti ate bayinza okuba balina ssente olw'okuba balina ebifo already ebiri existing bye bakolako nga bo nga abantu bonna ba incumbent kubanga Noah Cases ye naye incumbent era alina ssente zaafuna okuva mu kifo ate nga nnyingi. Naye kakati naye ate nze ekinzijeeyo mwami Kimbowa nti ate ndaba nnyo bannakampala kye baagala ate bano abakulembeze abadde incumbent kye batalaba nti munnakampala kyayagala nkimanyi. Era singa ababaddeko babadde bategeera bulungi abalonzi kye baagala nze sandivuddeyo kubanga nze Namaganda ne mu kibiina bayida nze nga bwe babuuza ekibuuzo nze ne bwe mba nkimanyi siwanika njagala abantu bonna ansaaziza ne bwe mba nkimanyi. Okitegedde nti we wabeerawo omuntu gwenzikiriza nti asobola era singa tubadde ensonga zaffe ng'abalonzi b'e Kampala zivaayo bulungi ate sandize kwesimba okubanga abalimu abakulembeze abaliwo bandibadde baziggusizza nga bwe tusuubira naye ensonga z'abannakampala tezikoleddwako bakulembeze baffe ab'omu Kampala aba opposition nti munnakampala ayagala regime change but tewali mukulembeze akiteeseeko maanyi nga munnakampala gaasuubira. Titwagala buli lunaku gwe bw'oba mukulembeze waffe oba Kampala Women MP obeere nga focus attention amaanyi gonna ogateese emabega wa regime change. Twagala kulaba nga otuwa ebiteeso era wenyigira mu biteeso ebyokubeera nti oleeta regime change. Ekyo tugamba nti wazimbye eddwaliro kituufu service delivery naye tukimanyi bulungi ffe tugoberera tukimanyi bulungi tisigwalina okuzimba eddwaliro ate era bonna atuzimbira ffe abeekawempe ate bebamakindi bakole batya naye ng'oteekayo anti tolina ssente you don't have the kind of resources tolinga gavumenti nti singa tuba tukyusiza gavumenti ebintu ne bikola bulungi nga bwe birina okukola singa tulina eddagala mu malwaliro kati buno bw'otuwa obusammambiro ate tebugenda nakukyusa kubanga kati bannakampala twagala eggwanga lyaffe tetwagala ate kubeera bulungi ffe nga bannakampala ffekka twagala naye bakabena maido babeere bulungi twagala tubeere nga ffe tukiyimiriddemu tubeere nga tutuukiriza kino ekya regime change kye tusuubira nti abantu abeesimbyewo ku kifo kino kye mbasinza nti mbasinga okutegeera munnakampala omulonzi w'e Kampala ayagala ki era kikyakusuubiramu gwe ng'omukulembeze ng'olinga omuto ekifo ekyo tekyetaaga muntu agizemu. Nedda naye siri muto wadde. Oli mukazi mukulu? Ndi mukazi mukulu nina abaana bana mbadde mukazi mufumbo ate nga ndi mukazi ow'empeta. Osobola obazaala ku myaka 13. Nedda omuntu wazaalira abaana wanga jjukira nava mu university nasoma bulungi ne mmaliriza bwe mmaliriza ne nfuna omwami ne tusiimagana ne tufumbiriganwa kubanga ndi mukyala mulokole. Ne tufumbiriganwa bulungi nnyo ne tukola embaga ne tuzaala abaana bana. Kati ne mu bufumbo nabeerayo emyaka 10. Mbaye nalekide nga ndabanga omuto nga mbaye nsobolera ddala bulungi ate ebyagundi ebyobukulembeze by'e Kampala n'ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna mbigobera bulungi nnyo ate mbyagala nnyo ne mu bufumbo naliyo emyaka 10. Lwakuba sobola kubuulira myaka gyange. Najo gigasseeko. Anti njagala bannakampala abakyala bategere nti ndi mukazi aggumidde. Wamala okusoma amala bbanga ki nga tonnaba kufumbira?
namala bwe namala okusoma ojja kungattagatta nnyo Kimbo wanze ndeka mukwano gwe kimanye bumanye bwe namaliriza okusoma namaliriza n'enkola kati bwe namaliriza kubanga kati nasomera mu University y'e Mbarara nakola degree gye nakola eri mu busomesa ndi musomesa wa physics ne mathematics kweli ndi musomesa wa kubala kati era nasomesako ku Makere High School Migadde bwe namala ne ngenda mu monitor mawulire ga monitor n'enkolayoko katono gye nasinkana n'omwami yali akola mu accounts yawo mu monitor nga nze nkola mu mawulire. Wafumbirwa mwaka ki? Nafumbirwa 2010. Nafumbirwa 2010. 2010. Kati emyaka gyo ngitegedde. Twaleeri. Kimbowa. Oli mukazi mukulu. Soka na denti dega iba yinza okunyoma ne bakwisa amaaso. Nedda. Anyway, kati waliwo ekiri mu kibiina kyammwe ekyo oba nkiyita harmonization of ifo oba kunyigereza aba candidates abamu oba kiki bali mu ababadde bavuganya ku kifo ekimu abo basindika ku bifo ebirala. Kyasemu twakirabyeko bakikoze kuona omulenzi Sserunkuuma eyitaka na Kambata ne bakwasaawo Zambaali awo. Naye mu ngeri ya Sserunkuuma gy'addayogera mu Kana Kambata n'abadde ngeza kulaba interview ye ngalaga nti si mumativu naye olw'okuba nti ekibiina kyasazeewo nga agenda kwabaidinga n'ekibiina kye kisazeewo. Bwe kinaatuuka ku gundi yammwe eyo ne bagamba nti Namaganda lwaki tolekera Zahara? Nze ate era ntero kyogera nti my focus, my priority si kubeera nti ngenda mu parliament nti era ne bwe kiba ekibiina kintuukidde ne kingamba Namaganda kola bwoti ne bwoti focus yange kukyusa bukulembeze kubanga nkimanyi nti bamemba ba parliament bano nebo banagenda mu parliament kati babadde mu parliament okuva 2021 naye kimanyi nti balina kye bakyusizza wawulirayo konti etteeka bayogerera etteeka ne likyuka kati ng'eri emmwanyi oba erya UPDF kati amateeka baagaleeta naye nti nno ne memba w'opposition ne bwatwogerera nga be ba minority oba be basinga obutono mu parliament tebalina kye bakyusa nti bwe tunaabeera kubanga kati njagala okutegeeza mwami Kimbowa nti bamemba ba parliament abava mu Western Uganda bali half the parliament ate kyakolebwa kagenderere nti babeere nti singa etteeka lyonna libalizze basobola oddiisa kubanga kati bwe baddira haafu eya Western Uganda abasinga banonde NRM ne bafunayo n'abalala mu regions endala baba batusinziza ddala amaanyi kubanga kati nga National Unity Platform tulina ababaka 57 ate era nga omubaka ne bw'anaagenda mu parliament nti ofunye ekifo singa tuba tetuteeseeko Kyagulanyi nga president oba singa tuba tetukyusizza bukulembeze amateeka gano era ogenda kuba toli effective nti wadde olaba Ssemujju Nganda is a very good MP ayogera ajjayo naye ne bwabijjayo kati nga for example twali tulina report ya Civil Aviation ne bagamba omukulembeze bamuteekako mu bukyamu naye akyaliyo ne bagamba sente zibbibwa naye era zikyabbibwa what was done nothing ne tugamba nti Lubowa hospital tennazimbibwa era paka kati kwegamba nti eri ku ntikko singa tuba tetukyusizza bukulembeze bwe ne bw'onaagenda mu parliament Namaganda ne bwe naagenda mu parliament nga ndi mukulembeze mulungi siina nnyo kyengenda kukyusa siina nnyo kyengenda siina service. So harmonization dogitya kati harmonization sigitya kubanga priority yange esooka is regime change. Priority yange esooka si going to parliament nedda. It is not a priority. Kunoonya nti Museveni avudde kati. Naye lwakuba ndi mukulembeze mulungi ate ntegeera abantu. Program yeri Museveni avudde kati. Eyo yokka priority esooka yokka priority esooka priority number 2 priority number 3 maybe priority number 5 ugenda mu parliament. Ate gwe mwina ko busungu bungi kubanga n'obufungu si busungu naye obwegwawo mu mbeera eyo kugamba bo kitegeera nti ndi focused ekintu tugenda kibeerako paka wetunakiggusa tetugenda gamba nti nno ffe omulembe gwaffe gugenze nga regime change tetugifunye nno era omwami yaŋŋamba singa odinawunsinga National Unity Platform
akuddira naye mugamba nedda tekijja kubeera nga mwene UP wali ebivubuka ebijujulu waba yetadda abireke anti sigamba nti obufumbo tebabuleka bwe batyo nti olw'okubeera eriyo ebijujujukira mulina abaana bana be mulina okukola ki ate kati omuntu akuteekeka kakwakulizo ofumbire ku kakwakulizo okitegedde kubanga kati nze nzikiriza nti omuntu ate nze nali manyi nti kijja kukola nga tekirina buzibu nti omuntu munnayuganda yenna oba oli mwana oba oli mutabani wa Museveni oli waddembe okuwagira political party gy'oyagala nga nze nali ate nga nkimunyidde nga mugamba nze nalaba bayira nze wenayingira ebyobufuzi nali sikirabamu buzibu naye kyewuunyisa nti ate ye yakifunamu obuzibu oba kyali kimulabisa eri mu gavumenti nti obeera otya n'omukazi ow'NUP of course abantu batya kubanga kati olaba abantu be bawamba abantu be batta okitegedde nti omuntu ye ng'omuntu abeera atidde nti ne bw'omuzzaamu amaanyi asigala akoze eki asigala atya ate era nange era yanyinyonyola n'ekitegeera naye ng'ate nange ekyange sigenda kivaako okitegedde nti onyinyonyola n'ongamba otiddemu bayinza okukola bwe bati waakiri twawukane ne kugamba because nange ekyange ndabira ddala nga okukyusa obukulembeze ate nze kyenkugamba nti lwaki sikivaako kubanga nkimanyi nti people who are like Namaganda are not there era kyekindeeta mu byobufuzi oli kika kya mukazi kikaki oli mukazi kikaki ndi mukazi oba ndi muntu si mukazi just ndi muntu alemera ku nsonga ate ndi muntu ali focused ate ndi muntu ategeera abantu ate ndi muntu nti nyinza okutunuulira ebintu nga biri 10 nemanya nti kyolina okusemarizinga kyolina okufocusingako kiri eki nti ate kino bw'ona akikola biri byonna bigenda kwekola kwegamba nti obwongo bwange busobola otunuulira embeera yonna nti singa Namaganda nsigala nga ndi mu bufumbo nga singidde byabufuzi we don't have people who think like me kubanga abantu abasinga babivaako abantu abasinga batiisibwa abantu abasinga tebakifokasinzeeko nnyo era kyembadde ngamba nti ne bw'otunuulira ba MP ba opposition ab'e Kampala still tebategeera mutima gy'abannakampala era tebakifokasinzeeko nnyo nga bwe tubadde tusuubira kubanga nga bannakampala kyetusuubira nti buli ku makya whenever you standing up to address us oba mu kuziika oba mu mbaga tubuulire muli nteekateeka ki eziriwo okugjako Museveni okukozinga regime change kyetwagala ekintu eki twagala omubaka waffe abeere ng'afokasinzaawo nti singa tufuna twagala omuntu nga mumalirivu muntu nga wasimba nga atunuulidde ekintu kimu kubanga kyetutunuulidde kyokka ebintu by'okugamba kubanga omanyi emisolo mingi obwavu bungi bbeeyi y'ebintu nnene kakati ebyo ebintu byonna bwe tubigatta nti n'embeera mbi abaana tebalina mirimu nti ate twakitunulira nti mu gavumenti eno nothing is going to change tewali kigenda kyuka kati twagala tubeere nga tukola ki tukyusaamu bukulembeze tusobole okufuna bino byonna bye twetaaga suubi njagala kutegeeza nti tulina ssuubi nti obukulembeze waanaakyuka ate tujja kufuna ekyuka olabawo embeera yonna alina okukyusa omukulembeze embeera weeri kubanga Kyagulanyi luli yafuna oba 37.4% kugamba yafuna mu 30s ezo ezirinaanye 40 ate nga yali newcomer nti waneeno bw'ogamba nti no tulonda ababaka ba parliament bagende mu parliament bakyusa amateeka kijja kubeera kizibu kubanga tuli batono naye ate ekyangu nga tugenda mu 2026 kyenvudde ngamba abantu ti ffenna tulonde ki National Unity Platform nti ekyangu ky'okukola kyekubeera nti tuweza abantu abagenda okulonda National Unity Platform mu 2026 yengeri yokka gye tusobola okukyusaamu embeera y'Abannayuganda mu bwangu it is the easiest way kubanga kino ekyaba MPya okuwera mu parliament kizibumu kubanga already constituencies z'omu Western Uganda nyingi ate nga bagattako ne constituencies Western Uganda yokasima ereta ababaka 200 ereta half of the parliament kati n'ogattako ebitundu ebirala by'omanyi nti no ate naye bagezaako okujja kati ng'ebitundu mu byalo NRM yeeyitamu mu byalo nti kati ne constituencies z'omu byalo bagezaako nnyo ziwa NRM nti kati njagala okutegeeza nti Kampala umane mupya ine mupya ki omu Wakiso eina umane mupya omu naye Embarara eina bawumane mupi babiri Fort Portal eina bawumane mupi babiri mu byalo olwo nti Hoima eina bawumane mupi babiri Fort Portal eina bawumane mupi babiri Jinja eina bawumane mupi babiri Masaka umane mupi babiri Gulu bawumane mupi babiri Soroti bawumane mupi babiri naye wane Kampala ate nga ffe tuli 1.8 million tulina umane mupi ogwo Wakiso eina population ya 5.5 million naye umane mupi akyetaagisa yeetaagisa number 1 representation y'eddoboozi ly'abakyala mu parliament jjukira nga tetunatandika bya umane mupi abakyala baali batono abakyala bavuganya ku bifo by'abasajja affirmative action ebabeera batono naye wano eddoboozi kugamba nti mubeeramu n'abakyala ne bawa voice y'abakyala ku kiteeso kyonna ekiri mu parliament nti eddoboozi ly'abakyala tubeera tulyetaagira ddala so kyemufa ddoboozi ly'abakyala it is very important
kiringa ogamba nti gwe omwami otambuza amaka wekka nga tolina ddoboozi lya mukyala mu maka era wabeerawo ebisoba nti bw'oba oddukanya ekintu kyonna eddoboozi ly'abakyala lina kye liyambako n'ofuna version y'abakyala ku nsonga zonna eziteesebwako mu paliamenti nti n'abaana abawala abasoma beetaagayo ba role model kikulu okubeera nti bamanya nti wabeerayo eyo omwana ng'alina ambition ez'okufuuka politician naye bwe tutabeera n'abakyala bamala mu leadership positions ate abakyala beetaaga okuyambibwa kubanga nze njagala okutegeeza nti for example singa omwami wange yali yeesimbyewo nga wadde ndi wa national unity platform kimbeera kizibu okugamba nti no twawukane olw'okuba yeesimbyewo ku NRM kibeera kizibu nti kikyengezaako okuleeta nti olabira ddala nga abakulembeza abakyala balina ebizibu bingi ebisukuluma ku bakulembeza abami era tulina okumanya nti ensonga lwaki abakyala tebavaayo nnyo they have so many challenges as leaders that are different from the challenges of men abeesimbye mu bifo nga byebimu so abakyala tubeetaagira ddala babeere ba role model number 1 twetaaga tubawe bino ebifo kubanga kati baba tebasobola kuvuganya bulungi ku bino ebifo nga byabasajja bokka nti bwe tubawe ebifo nga byabwe nga basobola okuvuganya ne bakyala bannaabwe tufuna abakyala abakulembeze abawerako mu bukulembeze leero saagala kufiirako siibula bannange abatulaba mwenna wano ku Kimbo Updates mbeebaza nnyo okubeera nti yes okuttekaawo n'owuliriza era njagala tubeere nga Kimbo Updates buli lw'ogiraba ogiteekako era ogiwuliriza era ogiraba. Number 2 Namaganda Agnes neesimbyewo kamyufu ka National Unity Platform era njagala okutegeeza abakulembeze baffe aba Election Management Committee nti nze asinga okutegeera National Unity Platform nze asinga okutegeera Abannayuganda Bannakampala beetaaga ki pate njagala nnyo ebbanga lyonna pate njiyiriddewo omubiri omuntu omulala ayinza okutula nagamba maybe abadde tandaba naye badde mu mirimu gyange bwe saafuna kamyufu mu 2021 pate saagivaamu ate nali nina okunoonya emirimu emirala egimbeezaawo ovuganya mu kamyufu ka 2021 yes ku kivo kyennyini ekya Kampala Omane Mupi nti bwe namala okuvuganya nali nina okuddayo ate nfune byenkola sigamba nti pate nagivaamu naye mbadde era ndabikira ku mikutu egy'enjawulo nti Omane Mupi waffe waatabeereddewo era mbadde nvaayo ku mikutu gy'amawulire nenjogera ku bikwatagana ne Bannakampala baagala ki kati tubadde wano mu Ifris nga Ifris omubaka omukyala mulwadde naye ng'ate nze nsinga ogyogerera kati nze pate njagala nnyo era njiyiriddewo nnyo omubiri namba 2 nze nsinga okutegeera abalonzi b'e Kampala kye baagala era nina ne pulaani for example eri campaign gye nakola ya bye bye Museveni yakomawa kweri it is running nti campaign ye yetunuulidde nti okulonda twalonda mu 2021 but nothing changed naye nti nno kati twetaaga ffe ng'abakkiriza okubeera nti tugattako n'okusaba tubeere nti kugamba ndeese initiative ezigezaako okulaba nti zimujjawo nti tufuna enkyukakyuka gye twagala mu bukulembeze waggulu ku ntikko. Okay. Kale ye mukyala Namaganda Agnes muna NUP Kakongoliro ayagala kadi ya kibiina agende asooka avuganye kuba MP newankubadde ng'aliyo incumbent ya Kiswa Kisanja kimusimanye bayita kikirizaamu okufuga ebisanja ebibiri oba okweyongerayo endo okusalawo okujjabera kwa kibiina process gye bakozesa ogikiririzaamu process gye bakozesa era ne luli gye bakozesa era njikiririzaamu sigiinaako buzibu yogena ku ground ate simene bakabera omanyi lwaki njikiririzaamu pate yonna pate bw'oba ojagala kisinziira oyinza okuba oyagala mulimu naye bw'obanga Namaganda ng'oyagala pate kyebeereese ne bagamba tukole bwetuti ne bwetuti ate kikwatagana ne ssemateeka waffe nti ssemateeka yatukugira ssemateeka alagira ssemateeka nti omuntu bamulondera ku headquarter ekyo twakanya nako era naffe tukiraba kiri mu ssemateeka tetulina kyakukola ate era gavumenti eno yatuteeka mwaka akatu nti twandibadde tukola primary nga bo naye ate bemala okatuteekamu ate bakomawo ne batukuba nti tetulina demokrasi ate nga be batuteeka mu katwako so ekibiina ekinajja ku ground okukima enkaaga gye bajja mu ground gyeri nze enkaaga yange gyeri ate ana gofuna wali ate kati awo ate kakati awo ofuna ana kwana nawo weekakasa awo neekakasaawo nnyo oyisemu busimu ewowo ekitiibwa nze nga bwe nkugambye nze nga nze mundaba ndi sina mulokole bya ddala naye capable waliwo ebintu nga nange nnyinza okugamba nti oba omwana mukwatirayo akasente oba omusomesa oba naye kati wano waliwo ekintu nga naawe okiraba okisobola nga tekyetaagisa kubeera nti okwata ekintu kyonna am capable am credible
okitegedde nti seetaaga ate egamba nti naate mpisaamu akasente kubanga nze asobola. Kale ye mukyala Namaganda mumuwulidde katulinde ekina byaddi babasosula ddi wiiki esembayo omwezi guno ogw'omunaana twayingidde ogw'omunaana twayingidde ogw'omunaana wiiki esembayo omwezi gw'omunaana tetukulabeko ng'oyingidde ekibiina ky'omuti